gwe emimwa gino bangisune busunyi olugambo salukugana sakugana olugambo gwe Jowani watusobola gamba Nalukenge mbu nalina mitwalo 5 n'omugambo eyo bbando gye walabye watusobola kwogera mitwalo egyo 5 nti gye wandabye nagyo ate baba nakagambye kasirike ne kagaana kuba kasoose bigamba nze Nalukenge iwe yampise nze nasirise kati wabadde oyasamira ki yankambu walidde singa wabaddewo gwe anti wandirabye yabaddango bate nga toliwo okumpolereza nze nga nasobodde osirika gwe waliyo mu ddiiro yannemeddeko lwakuba nze yaliyo mu ddiiro ne saaliyo naye wasooka gamba nze nga nasobodde osirika lwakuba ekintu kimu kyokoze mu ddiiro wali kyoyogedde naye mbadde nja kusikagana agaviiri takutaasizza kantaasizza ate kati Nalukenge ng'abadde afuuse ekizibu wanje bbando ya ssente ng'efuuse ekizibu mu ddiiro naye kano koogedde nti mitwale era singa osamye mbadde nja ginyoola baba ke kabyonoonya ate ne kabitereeza waayi kantaasizzaamu awo ogambye otya Jowani namugaye yabadde n'etaano gyokka ekyo kyokka kye kikutaasizza mbadde nja kusuna gino emimwa kati baba omanyi kye tugenda okukola ono tumuggyemu tusigale babiri kuba omuntu w'olugambo tasoboka kuba n'ebirala ojja kukolayo ebirala era abyogere abyono tukeetaaga kubanga singa tekabaddeewo Nalukenge abadde afuuse ekizibu ku bbando ya ssente naye gwe lwaki tosirikako Jowani oyagala leetera babange emitawaana wuuyo kati ayinza n'ogaana otutwala out nasoose kusirika yeetonde baba bw'oteetonda sijja kuddamu kutwala out toddemu kunkolako lugambo toddemu okakasa baba waddamu tumukolere ki kuba kati alayika agenda tuvaamu kano njakanyoola bunyoozi zino enviiri ndaba nze nzikateekamu ssente njiya ssente mubeere bulungi ate onkolako olugambo wadde omugambira kibbando ya ssente kalabi sebo yawozezza bw'ayagala omugulire na simaati kyokka ate n'abyogera ankaviire naye making sure ntoddamu kunkolako olugambo owulidde ntunuulira onoddamu kunkolako olugambo nze ngenze luyita yongera okukabuulira njakagamba baba tofaayo ajja tereezaamu Jowani ebintu wanti obirabye sinze mbireese nze nagambye nzikatiriza siga mazima nagambye togamba Nalukenge tukisigaze bagenze byonoono guweteeke mu ngatto zange ngatto zo biki baba yakusibisa enviiri gwe tola nti onyirira n'okunsinga ebino badde okola byakimazima nze mbadde ndaba nga byoliko buli kyembadde mugamba nga gondaga si byoliko kanaawe ekikolo ogenda osalawo mangu naawe from nowhere otambule ogenda naye sikusalawo mangu mbadde ngumiikiriza ekimala nze mbeera serious wakuba gwe ndaba nga atali okiwulira anyway tuveeyo naga twoge ku mukolo gwaffe kati omukolo gwaffe yagala gubeere gutya kati anti basooka kukyala kati twogere kukyala oba kukwanjula anti mitendera step by step kuba mbadde njagala nze okukyala kubenga okwanjula then okwanjula ebenga embaga then embaga kibenga ekivulu obati kisegeera naawe nedda nze saagala mukolo gw'amaanyi nnyo bino tumanyi ebintu by'emikolo byakweraga byakweraga naye era nti nze saagala nnyo byakweraga ate olowooza ngenda kukwata ku zaffe mikwano gyange gigenda osonda mu meeting baba tiweesiga mikwano gyo olaba emikwano egyo ogyesiza otya emikwano givaamu abantu ku ssaawa esembayo ate olaba ne Robina naye kenyinyi sente ajazijjayo ku banka gyazitereka ndaba byayagala bino byanjagalisa ekyo kyo kituufu mulamu ye asobola ogizituwa naye olaba tetwonoona ssente tukyalina ebyozikozesa aleka naawe yesu kumbe bayimbi kibuyagala okwanjula kwange n'okukyala kwenyinyi nako waliwo abayimbi lanza abayimbi njagala Judith Babirye Pastor Wilson Bugembe bebi naawe kyokka tugenda kuba mu misa oba praise and worship byetugendamu be bayimba byenjagala faawo naawe gwe kyogamba basindi tebakolera ani bashiba kabako kati SHEEBA akunamanga abeera ku mukolo gwayo kiyakiramusa abantu bebi naawe oyagala abantu babeere wanga balinga bali mu kufiirwa nabudumulasi ayina kana akayimba ke yanyiima simanyi nti obuye bunyuma oli mu bbeeri ayina nakana akalala
ekyebbeeyi ku bakazi kyekitundu kya wansi okudda ku bigere. Biki ebyo? Nawe baby nawe. Nze njagala Judith. Yayimba byentegeera. Ayina kana akayimba samba gawuniyo. Oliko Favor. Nze bwe bubimba bwenjagala. Ne baby ogana ondowoozesa nti oba eri myaka 35 obaana. Nze balimbagala nsonga bwe bayimba ennyimba ezikwatagana ne zentegeera. Omanyi naawe. Nze ennyimba ez'abensi sizaagala. Kale abavubuka tubakolere ka VIP wabeerewo ekimaaso kale. Ku mukolo gwange. Kutenti kale tali mu basenga ne banne bagundi. Kale Robert mbadde manyi okyuse naye tolina kye wabadde kyukamu wadde akutono bweka. Ekyo kyengeza okugamba ebimaaso. Ndaba obasira. Ate gwe wuuyo. Eno nnaku. Rachel, tusanyusa okulaba. Kale mulamu naye nsanyusa okukusangawo. Era dde nnyo. Era dde mulamu. Sibyetya mula. Bulungi gw'oli oti. Ndi bulungi. Robin mumubuuza ng'omugenyi. Era kyenkana mugenyi. Kubanga nsiibudde wano nti agenzi. Essomero eryo nalizimba nfune ssente. Kati taamu yaweddeko sinafuna ssente. Naye bw'oba tosobola mbuulira noonya omulala yanaaba abikolako. Sente nze nzaagala mu bwangu. Taamu olugwako ssente. Taamu olugwako ssente. Nedda ssebo ebyo byogera si bye nzikonza. Nze njagala kimu kyokka kufuna ssente. Otyo saagala kunnimbalimba. Nze nja kuteekawo omuntu omulala asobole okuddukanya essomero eryo nalizimba linnyambe. Kaakati ssebo ebizimbe ebyo biraba waliwo baali baagala okubitwala babiteeke mu factory. Naye bwe batusobola nsobola okubiteekamu muki abo bapangisa. Naye nno eyo enkola si nnungi si gye njagalira ddala. Njagala ssente ezange nazikolerera era nzaagala saagala kunnumya kubanga emyaka egyange gwe gituuse gyagala kaashi era gyagalira ddala ssente mu bulungi ne mu bubi. Kati gwe obadde olowooza otya? Kale. Baby. Anti ntuuse ng'okyali ku ssimu. Kakati anti mmaze ngenda. Ogenda mu ddwaliro? Ye baby. Oyagala ssente nga mmeka? Pampa emitwalo nga 10. Mitwalo nga 10? Naye baby. Ennaku zino ssente zenkusaba zompa. Kululi nakusabanga ssente bwe nkusabe 10 ngompa 15. Naye kati kwegamba okolanga eyejjako otuukiriza buvunaanyizibwa bwo olw'okubanga lubuto. Tokyanjagala ddala love tekyaliwo ddala. Sitegeera bulungi kiri wakati awo. Tokyanjagala kwesibako oba onjagalwa kubanga nina olubuto senga sibadde nalwo. Kyogamba wandibadde tokyandabirira. Munnange nze nkwagalira ddala era bw'onsaze emitwalo 10 njanguyiza mangu gikukwasa. Ate 10 nga luli wanteeranga muno ngamba onaanywa Katonda mu kkubo. Ne baby nze laavu yoyo sikyagitegeera ge mazima kyemmanyi kati onkooye. Kati ogenda kudda mu bwangu tujja kuteeka emisana. Kati ogenda kunange okyali. Bannaye kangende mu ddwaliro. Okimanyi nti leero sigenda kuva wano? Saagala odde kiro. Baby ngenda kwanguwayo. Kali yangu wako naye nze ngenda kusiiba wano sigenda kuvaawo. Ate sidde ekiro nze agenda mu ddwaliro ate lwaki mba nkomawo kiro. Baasi awo nno munnange. Saagala ogambe nti ate nakomewo kiro ebyekiro sibyagala. Ate naalwayo nga nkola ki era ngenda kudda. Saagala kuneeraliikiriza nyinza okulowooza nti wafunye obuzibu ate nga tewabufunye. Naye njagala ojje mu bwangu nnyo. Sibategedde naye maama kale. Olaba mulamu. Mbadde ngenze. Kati watuuse wali emmanga n'ensanga Robert. Bambi Robert
nga tayagala ngende naneegayirira. Ate n'ekirala bambi nangamba abadde yategesedde omukolo gwaffe nga yakoze dda budget yazifulumiza dda yazibadde dda mikwano gye kati bambi ne mukwatiro isanga ndaba wenna muvaamu kubanga yaŋŋambye emikwano gyonna abadde agigamba nendaba nga bwe muvaamu agenda aswala mu mikwano gye kubanga mubuuza lwaki teyatugambye nangamba abadde ayagala gituwanga surprise ate ng'ovudde nekwekyo nga nange mwagala. Owange Robert lwaki tewatugamba mukolo? Mayi Rubina nyagala nnyo ebintu bino nkulageko nti nange neesobola nze kennyini nadi nyagala mayize bulungi kyewakubeko nga surprise. Era ddala surprise weebale naye nze kyonna kye muleeta ku mmeeza sirina buzibu nyaniriza kyaniriza era mwanyinaze zinkwate omulimu ogukoze ngwagala. Buzibu nnyo. Mulaba sikulinaako olutalo sirina buzibu wadde naye nange ndi musanyufu Robert yakoze ekintu gye kyenjagala naye nakugambirawo kali kyebadde mbuuza basooka kufunisa lubuto nolyoka okyala oba osooka kukyala nolyoka ofunisa olubuto kuba mikwano gyange giŋŋamba nti osooka kufunisa lubuto. Nambaki biki byotandise? Mwebuuzaako wama gobadde ogamba ki? Naye bannange Robert kati ate ebintu ebyammwe ababiri siina wembiyingiriramu mukole ebintu byammwe mwe mumanyi mwogera ne munno kyonna kye musalawo awo we tunaatandike. Kati gwe yagala funa lubuto oba oyagala kisooke kikyali? Robert ndeka oma mulamu olaba nze ndi musanyufu kuba Robert yakkiriza okukola kye mbadde njagala. Ye mulamu wampadde transport naye sigenzi kamukuddiza ebyabagala akasente ogampadde anti kati sigenze ebale sente omuddiza zakyati ezo sente mulamu yadde yampadde transport kati sigenze. awo naawe okimanyi bulungi twetaaga sente ate gwe okutozimuddiza tuva mujaffe obwavu naawe. Leeta sente ezo. Owange nga nkuwazaaki olwejje zibadde zaffe. Sente zibadde za transport. Zibadde zaffe. Mama leeta. Naye ate era nze siraba nnyo lwaki oziwalirira kubanga era zigenda kukolawo. Otuzayo sente. Wagenzi tuwanga yagadde bannange. But naye zibadde za transport.